Omu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP amanyiddwa nga Honorable Ssennyonyi ng'ono omukiise wa Paalamenti owa Municipality era nga ye mukulu w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti oba muyite LOP. Olwaleero yeezobye ne poliisi wamu n'amagye g'eggwanga wali ku lutindo lw'omuggakiira mu bitundu by'e Busoga oluvannyuma lw'abasajja bano abaakazibwako eri abamukuumaddembe mu ggwanga lya Uganda okugezaako okutangira pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze banne mu kibiina kino okusala olutindo okugenda e Kamuli mu Busoga gye bakubye olukuŋŋaana wamu n'ezi drive ezimenya emiti nezireka ng'ensi yonna eyanaamiridde. Omukulu ono ffenna gwe tumanyi obulungi ate erya ntama naddala bwe kituuka ku bakulu banne ababeera beeyisiza mu ngeri Ssennyonyi gy'alaba nti tesaanidde. Ssennyonyi ono alidde mu ttama n'abuuza bamukuumaddembe bano ensonga ebeekiisizza mu kkubo okulemesa okubayita omukulembeze w'abantu okugenda eri abantu be ate ng'ensonga gy'aliko ya mobilization nkulu nnyo era ne bakama b'abakuumaddembe bano baagitongoza era ng'eri mu ssemateeka wa Uganda kubanga nsonga ya ggwanga lyonna. Bwe batyo mu kwewozaako n'okwekaza ne bamugamba nti mutambudde n'enkuyanja y'abantu bangi nnyo, pikipiki nnyingi wamu ne namungi w'emmotoka. Bano bonna temusobola kubatwala Kamuli kyokka nga nayo kirowoozebwa nti waliyo namungi w'omuntu abalinze. Musooke mugambe ababooda bano bonna baddeyo gye bava oluvannyuma tubakkirize mweyongereyo. Honorable Ssennyonyi ono mu kubaanukula bagambye nti abantu bano tewali gwe twayise kutuwerekerako, tubadde tutambula ngendo zaffe ne batweyungako. Kakati abantu be tutayise tubagamba tutya nti bannange muddeyo gye muva, olwo n'abategeeza nti mwe ng'abakuumaddembe abalina obuyinza bwe muba mubasobola mubatugambireko baddeyo gye bava, naffe tebalinaako obuyinza. Bano baba bakyezoba ne Honorable Ssennyonyi ku lutindo bagenza okulya nti ate omusajja Bobi Wine gwe bategedde ku lutindo yatuuse dde e Kamuli n'okunywa akatunda akamaze era n'enkuŋŋaana amu ne drive zigenda mu maaso era nga namungi w'omuntu ali e Kamuli tamanyi nono ali wano ku lutindo anti emizira n'enduulu byetoolodde Kamuli yenna. Abantu bali mu kuyimba Bobi 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 bwe batya abakuumaddembe b'eggwanga Uganda lino ne bakizuula nti baviiriddemu awo. Tova ku iToz TV anti n'amalala gakwata ku NUP National Tour nago tugaleeta.